Girize. Bwosiga obuchayi ojja funa buchayi. Bwosiga emirembe ojja funa mirembe. Bwoyaga fujjo nawe bajja ddikolako ate mu bungi. Wana abakozi b'effujjo bangi. Ojja kuzuukusa ekikulekule. Ojja kuzuukusa ekikulekule. You will open a draken. Girize. Bwosiga obuchayi ojja funa buchayi. Bwosiga emirembe ojja funa mirembe. Bwoyaga fujjo nawe bajja ddikolako ate mu bungi. Wana abakozi b'effujjo bangi. Ojja kuzuukusa ekikulekule. Ojja kuzuukusa ekikulekule. You will open a draken. Hey. Ojja kuzuukusa ekiwemmeneku. Hey. Muyina abanene. Abanene babaddewa. Mukuba abantu temugambwako. Mweba bakuba nga mwefuula abanoonya simpase tewali simpase. Mwagambye byangatto. Si bwe mwagambye. Kati bigwere mu ngatto. Ffe gwe akuba gwe tugenda naye. Akuba gwe tuli wa paraso kati. Kwa kati yali waggulu. First half ewedde 5-0. Kati muve mu byokkaaba ebyo ebyokwekwata ku bisubi mujjewo bye bayonoonye. Ate palasa ngambye akomawo. Angaye kulina agenda bagalamiza abakube. Kati muve mu byokkaaba ebyo ebyekisipase muteekayo obuvidiyo. Kati tukole tutya? Mwali musuubira ki? Mwali musuubira ki? Mwe mujja kudda ku fango ni mwebake. Bwe mukuba abalala mwe bavubukamu mugenda nakufa bayizawe. Kiro kakibabuulirire wano. Mugenda kulaba emirambo nga gigwawo. Kiro kakibabuulire. Ekiddako mirambo kuyiika. Owadde okyabiyita byakusaaga. Ekiddako mugenda kufa. Mugenda kwetta mwekuba ebiso tubaziike. Ffe tetufaayo oba ani atta munne. We don't care. Abannayuganda tulina ebizibu ebitumala. Tulina ebizibu ebitumala. Eyewe ez'omumba gwe bazikuba. Abaganda bagamba eyewe ez'omumba gwe bakola ki? Totakula lutalo nga tolusobola. Totakula lutalo lwotasobola. Please, totakula ntalo zotasobola. Bw'oba oyingidde mu lutalo ebyo byonna bisuubire. Beerawo ng'oli bulindaala nti essaawa yonna bakukolako kimaafiya. Bajja kukola kimaafiya. Palaso yabakutte kimaafiya. Ekyo kye bayita ekimaafiya. Nti bakutte kimaafiya. Okyayedde ekintu ekyo babakutte kimaafiya. Babakutte embadiya. Ne mudduka mu siiringi. Ne mudduka mwekweke. Nze nabadde sibaiti nammwe mudduka. Nabadde simanyi nti fango nimusobola okudduka. Nga bwe muwulira n'abalala bwe bawulira. Ne mudduka twade tumanyi mmwe temutya. Nini mwegalira mutooya abasajja abakulu ne mulinnya siiringi. Palaso tannadduka mu Uganda. Jasula mumanyiyo mu mulumbe. Ffe tulinze sekendi afu. Ebyokudduka n'okwekweka mu siiringi mu bivemu. Tulinze muzaako ki? Ffe kye twagala batiimu byonoonese.
bati mu byononese twagala ekintu ekyo muzaako ki mukitegere ekintu ekyo guno omwaka tetufaayo we don't care ani ajja mu munna amannyo ffe tetubiriimu tuwagira buwagizi Yabanene byaba genero bino byabanene bajja kukwata okubira abanene Bloody wangaji fuze. Nenga bloody otufuze bulungi bambi. It's morning right now. It's Palazzo TV right now. Green Daddy. Yatutwala. Nabagambi yatufuka mu lero Palazzo Music. Neba nanga fuka bulungi. Ajifuze Green Daddy. Olika jivugide nyaka 5. Osegede. Fuze paka lokumye na Mexico. Nata buli kimu. Osegede. Nange. Maso. This is Palazzo Music, ladies and gentlemen. No Palazzo tuvuga mu banange nga feba boys. You know what it is. Green Daddy over there. Bruce Melody's manager over there. Kissland over there. At Salim Video over there. Nzaba kwata stemujja kundaba. Nkola ku radio. You don't see the face. That's my boss right there. $1 billion watch. Ladies and gentlemen, over there. $1 billion. Slap him. Robot slap him. Nebuza how many slaps Nebuza why. Oh my God. Jump. Nebuza how high. Nebuza why. Robot Nebuza why. Oh my God. Now we're heading to our home. Ladies and gentlemen. After the show, you've seen everything. When we are going to Omwaka tukuguddewo na ndongo! Wetegekere kiro ky'endongo Kasigu ky'otalyerabira nga Catherine Kusaasira asumula endongo Mahinya ku Sheraton Gardens e Kampala nga 10 January 2025. Okuyingira shingira emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 million 3 ate gold ya million 5. All this gold, the roots of Catherine Kusaasira live in concert. Muve mu by'okunyonyola etiketi muzigula nga bukyali emmeeza tuzijjuseeko bibebi 4x4x5 bisikira maaso n'emabega bikatapira bihirax revo kiyimirira ne kikubuuza nti gwompita n'otandika asusunyeesa mujja tujjuza Sheraton Gardens waneyu nga 10 January 2025 ekutuusibwako Yoga Tunes n'ebitegekebwa Happy Text Promotions.